oli personal assistant wa Rasta. Ebigenda maaso obiraba wakati we ne Muhanji. Ngenda maaso ne Muhanji obiraba naye nga byonna bijja kuggwa. Ekiriwo kyo kya disrespect from Muhanji. Disrespecting as in how? Kati Muhanji story yonna yali bweti. Muhanji yakola ki yayita Bebe okuyimba ne bateesa miliyoni 6 namwako miliyoni 1 era nga bwayogera miliyoni 1 cash bwagamba yagimusindikira Bebe natuuka ku kifo twatuukawo saawa 2 Bebe natuukawo saawa nga 4 up to saawa nga 6-7 nga Muhanji balance tamulina miliyoni 5 Bebe nakwata ekkubo nakola ki n'avaawo kati byebyo then ebirala wali byenalabye ng'ayogerawo ku kooti ku lawyer wa Alex Muhanji ng'ayogera ku kooti ng'agamba nti n'ateekamu mamizi we nti mamizi we yakola ki bwe yanywa ebyokunywa n'atasasula ekyo kya bulimba obuwedde nga tannavaawo mamizi we nga tannava mu kifo ekyo nga Bebe amaze okugamba nti avuddewo tagenda kuyimba nga tebamuwadde balance Bebe yasasula biiru eyo 100% era abaloza dimes bala bagiyita batya bagiyita Rosa Dimes abaloza dimes bakimanyi bulungi biiru yasasulibwa kati bw'otunula lawyer ebintu byayogera ebyekisiru ng'ebyo ng'ali mu kamera nadda mu kwogera ebintu by'ekisiru nti Bebe teyakola yasasula biiru kintu kya busiru nnyo kiraga kya busiru eri sayidi ya lawyer yenga ng'omuntu omuyivu then ne Alex kennyini ate nga naye akimanyi kati yatandise kukola ki kwogera bintu bya kisiru era wenyini yavudde n'abagamba nti abaguddeko emisango emirala ng'esatu omuli okutwala ssente za Alex Muhanji ng'akozesa obukujjukujju okwonoona ebintu oba bayonoona n'ebintu eyo yonna sigendagendayo nnyo Muhanji kyalina okumanya olina okumanya Bebe Cool si bayimbi bali bobeeramu bowa miliyoni 2 ndowooza Bebe Cool gwawa ne ssente gwasobola okukwata miliyoni 6 n'azimuwa abo abala abanyiga kakadde ate era Muhanji akimanyi standard ya Bebe waliwo awo gye buvuddeko even emabega Muhanji oyo namusanga waliwo Muhanji oyo namusanga nanga musajja wo ng'aseera nnyo Bebe yali agenda kuyimbawo ku levels waliwo bagayi bali bakolangawo comedy unit ya comedy abeeranga ku levels Bebe nga bakyajizi miliyoni 10 nagamba omusajja ne bamuwadde miliyoni 10 kisoboka ne mugamba omusajja ezo ssente zayimbira kati ye mu mayindi ye Bebe amutwalira ku bayimbi bano abalala nga baliri puzzle siri lupazo bonna babayimbi bonna abanyigayo kakadde miliyoni 2.8 nabagamba mujje munyimbireko ebyo byabeeramu Bebe is a different brand nkugamba olera nawe nyine okugamba nti miliyoni 6 abakuyambi olw'enkolagana eyaliwo kuba Bebe nga tulina miliyoni 10 ebiseera ebisinga Bebe bivulu tabiyimba tusiba tufune ebivulu almost lunaku nenga obusente bamuwa kyolo miliyoni 5 nyagala ombire wana mwembi mu Uganda gosobola okubira n'omugamba nyina miliyoni 5 n'agaana mumpulire wena gomanyi ne wabanga ira hit song kati olira tubusiba tufuna amasimu aga miliyoni 5 miliyoni 6 7 omusajja n'agaana okuyimba n'agamba nyagala zino miliyoni 18 olira era nyagala kino ngwandi wano ku kamera okimanye tewali muyimbi mu Uganda asinga kuseera nga Bebe ekyo nkikubuulira era obeera omulabye nga azze ku mukolo ng'ayimba omanya abeera basasudde ssente nyingi kati ekyo kikulaga tewali muyimbi gundi ogwasobola kukwata kuwa ssente ezo miliyoni 6 ate nga ku Bebe alaba ssente ntono naye era namuyamba najja muyimbira ate na ebimu ku byogera nti bali mento okubanga bamitinga basobole okubanga ensonga zino batukuba kooti yali abawaddewo ebisibiri batule bateese talina ngeri gyayinza mu mitinga ate nga bw'abeera mu kamera abeera mu disrespect nga ayogera bintu bya kisiru kati omuntu ng'oyo mu mitinga otya eno ogamba Bebe mukwano gwange Bebe kyali wange wawulira ne statement gye yakola Bebe is my boy
gwe Muhanji bebawo kan bebe your boy wako odawo no organizing akashow kako owulira noleeta obuyimbi bwono bwa miliyoni emu bbiri gwe bebe omuteka kwezo levels ezo obuyimbi bwo bwoteekawo okitegeera nti bebe is my boy is not your boy n'ebintu byonna byali abikolera nga mukwano gwo nga kyaliwo naye ate bwojja n'olaga disrespect owulira nze Muhanji okimanyi libadde bibeerawo ng'onkubira n'oŋŋamba nyamba nkwegaidde Cleberson postinga ne message nzirina wano postinga tuteekeyo nenteekayo ku page nekupostinga ne tukola buli kimu kye tukola ebintu bibire successful ate gwe n'ojja n'oteekawo disrespect ey'amaanyi ey'ekitalo eno ogamba nti musajja wange twogere ate bw'ojja mu kamera nga bagalakisa oba babukedde bakukyaziza oba wa ng'oyogera bintu bya kisiru so Muhanji olina okumanya you need to grow up man owe abantu respect when you pass respect people will respect you omuntu oteeseza naye miliyoni 6 kale ogamba let's say oyina sente miliyoni 6 zikulema zitya okusasula mbona yamubanje miliyoni etagisasulanga nga yagamba miliyoni kati bebe ebiseera bye naye nepwe tunamwabira tutambuza ebiseera bye twamala n'okutulanga tiyatulanga ku pages ze Nembo instructions zibeerawo wali ku mulyango era musooka zisoma zonna zitusindikira ayina ziyatusindikira zibeerawo wali ku mulyango alimba tayina ziyasindika naye kati alina okwetereeza ayogere ne bebe oba amukubira essimu oba agende ku gundi social media abe ne public apology I think ebintu bijja kugwa era awo wennyini nga natera okubanga nkuta twalabye yavuddeyo looya wa Alex n'amuggulako naye n'agamba nti amusasule sente ze alina oluyimba lwe yagamba nti lwalimu yamuwa sente ze oyo looya mudongo fala yajja mu vidiyo nga ayagala kubeera mu vidiyo jjukira Muhanji ayagala nnyo okuyimba ebbanga lye lyonna alimazeeko temulaba nti comedian ayagala kubeera sereevu ayina yakayimba ennyimba nga 18 wina n'oluyimba lwa Muhanji n'olumu lwomanyi gwena n'oluyimba obulamu tukusanze wane tusanze ku mbeera y'okubeera nti munaye Mamizu azze na celebrating birthday mu baana bamulekwa bano kino kitegeeza ki eri Gagamero International atiraji kitegeeza ebintu bingi nnyo kitegeeza nti Gagamero tuli bantu abafaayo ku bantu abalala tufaayo ne tuyamba era tuzze nga tubikola emirundi mingi nga ku birthday Bebe Cool ezenjawulo ku birthday za Bebe Cool ezenjawulo ne ku birthday azuna lero nga olebe tukoze tumwerekeddeko nga Gagamero family Gagamero International tujja ne tuwaayo wano ebintu nga celebratinga amazaalibwa ge abo tutunula ebintu bye muleese ategedde mutya ebintu bano abaana bye beetaaga okusala okugamba nti katupatwalira ebintu bino bwe bite emifaliso bikiriki twabitegedde kuba twabadde ne communication from one of the administrators of this school, of this place. Never to come to kwetaaga bino emifaliso omuceere sukali obuwunga amataala ga sola singa musanze gaweddeko abaana kubasobola okusomera kyeki Gagamero International Gagamero International group ya music naye ngekuliwa big size Bebe Cool then nebeerako n'ekiwaji ne branch ey'abawagizi gye Gagamero family bw'olabye wano obwedde abaana abangi abo abasobodde okuleeta ebimu ku bintu ebyo ne tukwatirako ne Mama Zuena then ne tukola omukolo guno era awo wennyini Gagamero family nga yo bafaani gwe boyise bafaani Bebe nga ye bamuyambyeko batya okusobola okubanga muziki gwatambula bamuyambyeko nnyo kuba kati be batambuza music bamumusaba ku marediyo bebaagala music bajja n'embivulo bintu bingi nnyo ng'abawagizi be bakola dawo obiraba era kati wano obalabyewo ekibaleese wano kuwerekerako omukyala w'omukulu otutunuulira Gagamero kintu kinene ne tukiraba mu mbeera y'okuba nti mune tubalabako ebintu bya PRU eno mu buyimbi politics don't you think nti mugenda bamuvudde ku traka nanti kati olaba kati politics abaddewo ebbanga lyonna Gagamero yo nga yo bweri ate erimu abantu abalina different political ideas oba beliefs ezanjawulo okiraba
Okay. So totukwata nnyo Gagamiro nagikwata ogisuule ku kibiina kimu. Gagamiro era erimu n'abantu abalala nga balina gundi endala ze bawagira neera abasinga baba bawagira Rasta kyawagira kituba tugenderako. Mamizu olunaku lwali mubadde mu celebratinga ayina ennyamba gyayambyeko Rasta in case like musically era muyambye atya. Of course ate Mama Zu nawe mulaba naye serebu kati abawagizi nabo tuba tubwetaaga era abawagizi b'Amamizu nabo babeera mu Gagamiro. Okay. Tukiraba yali muyimbi ebyokuyimba byakomawa tujja bimbuuza eyo sinaako idea kuba nagenda okujja okutandika okukola mu Gagamiro ng'okuyimba akuvuddemu kati simanyi nnyo sinaako nnyo idea.